omutuukirivu bibeere nammwe mwena. Abooluganda abaagalwa, tukuŋŋaanye okuweereza ekitambiro kino nga twebaza Omukama olw'ekirabo eky'obulamu bwe yawa mukadde waffe ono Ssabalangira. Omukama gwe tuwanga ekirabo kati amweddizza ogwaffe gwa kumusabira atuuke emirembe mu bwakabaka obwa Katonda. Ng'atuuseeyo naffe atusabire, atwesoseyo bwesosi naye nga ffenna ly'ekkubo. Ffe abakyali ku nsi abooluganda tweyatule bwe tuli aboonoonyi, tulyoke tusaanire okusoma obulungi emmisa eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu twegayirire. Ayi Katonda, gwe wekka gw'osobola okuwa obulamu nga tumaze okufa, tukwegayiridde omuweereza wo Ssabalangira Joseph Musanje Kikulwe musonyiwe ebibi bye byonna, eyakkiriza nga Kristo wo yazuukira mu bafu. Mu budde obw'okuzuukira mugatte naawe mu kitiibwa. Tukikusaba nga tutamya Yezu Kristo Mukama waffe, omwana wa wangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda emirembe n'emirembe. Amiina. Bannaalinnya ow'ekitiibwa Katikkiro eyawummula Dan Muliika, omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Dr. Professor Twaha Kawaase Kigongo, ow'ekitiibwa Honorable Minister Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, n'ab'ekitiibwa mwenna okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja. Kwenjeera nnyo bassebo ne bassebo, era twakuumye bubi ayi Ssaabasajja olw'okuseerera kwa Ssabalangira ono Joseph Musanje Kikulwe. Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere anyula wamu naffe ffenna. Yabadde asabiddwa okuwerekeza Ssabalangira essaala, naye ate nga bitalo birala byagudde kubanga yafiiriddwa omusaaserdoti we. Era ku ssaawa eno yennyini ali mu kuziika Father Emmanuel Mukasa abadde aweerereza mu ttendekero ery'abaseminaaliyo Ennyenga. Bitalo biri eyo. N'abakulu abasinga bonna ng'abasoosolooti kitukakatako okubeera eyo. Amawulire gaamutuuseeko ng'obudde bugenderedde nga bamulindiridde eri. Kaakati ne basaba Ssebayigga ajja awerekeze Ssabalangira essaala. Kwe kuyimirira mu maaso gammwe tuwanjagire Katonda Kitaffe
Ssabalangira Omukama amulamuze ekisa. Abooluganda abaagalwa ennyo, naffe n'abakuŋŋaanye mu biti byaffe nga bwe bajja okutwanjulira protocol. Akaseera nga kano kaba kazibu mu ekereziya, mu masinzizo ag'enjawulo. Ekigambo oluusi bagamba Omukama mulungi, nti obudde bwonna oba ekiseera kyonna, nti ekiseera kyonna Omukama muki. Mu mbeera ng'eno oyinza okugamba kikalubamu okukyogera, naye era kaŋŋume ŋŋambe nti Omukama mulungi obudde bwonna. Ate ekigumya teri gwe bagamba nti kuba mu ngalo, naye tulabira awo nga tukubye muki ne tukakasa ekyo nti Omukama mulungi ekiseera kyonna. Tunyolwa era tugamba nti akaseera kannaku, naye ate tusanyuka ne twebaza olw'Omukama okuwa ekirabo eky'obulamu omuntu ng'ono, n'emyaka n'ekiseera ky'abamuwadde ng'akyali ku nsi, ne byakoze byamusobozesezza baakutteko, nga tusaanye kwebaza Mukama Katonda. Twebaza Mukama ekirabo ky'obulamu kyamuwadde, kati ng'amweddizza tukuŋŋaanye wano okumwerekeza essaala nga tusaba Katonda amulamuze ekisa, era nga tuli mu ssuubi lye tuyimbyeko nti tulizukira mu kitiibwa kya Yesu ku lunaku olw'oluvannyuma. Twebaza Omukama Katonda era eyamutonda n'amussa ku nsi. Twebaza n'abazadde be abaamuzaala. Twebaza na bonna ababaddewo mu bulamu bwe. Ssabalangira ono Omukama era omusaasizi amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Twebaza abamubadde okumpi mu kaseera ak'obukosefu. Twebaza buli agolodde omukono gy'ali okumuyamba. Twebaza ne Ssabalangira atakyabiwulira olw'emirimu gy'asobodde okussaako engalo ye, naddala emirimu Bwakabaka bwa Buganda. Nga Ssabalangira tumwebaza olw'ekifaananyi ky'abadde mu bulamu bwaffe ffenna. Olowooza ku by'abadde ayitamu, olowooza ku mirimu gye, ku bukkakkamu bwe, eggonjebwa n'obuntu bulamu, ennambika gy'abadde alambikamu abantu, n'omutima ogw'okulumwa eri abalala, yadde tabiwulira, tugamba weebale nnyo Ssabalangira. Abooluganda abaagalwa, ffe abasigadde ku nsi si ffe tutuukiridde. Tetuyinza kwetenda nti ffe twesiimye, tetwesiimye. Naffe zijja kutusanga. Ono atwesooseyo bwesoosi eri Omukama Katonda, naye nga ffenna ly'ekkubo. Tumuyigirako ki? Tutunuulire obulamu bwe, ebirungi by'ayiseemu by'akoze, tubyebaze Katonda, ate bituyambe naffe okuyisa obulungi. Tumuyigireko ate twesabire Omukama atusaasire. Ekigambo kya Katonda kye tuwulidde abooluganda kitugumye mu kaseera nga kano. Katonda buli muntu yamutondera kufuna bulamu butaggwaawo abooluganda. Ekibi ky'abajjajjaffe Adamu ne Eva kye kyatuzaalira olumbe, wabula Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda, olw'okufa kwe n'olw'okuzuukira kwe, yatukomezawo obulamu. Yatukomezawo obulamu ng'amenya enjegere z'ekibi ne walumbe ezaatusibiranga mu kkomera ly'okuzikirira, nga Pawulo omutwe ogwokutaano bw'atukubiriza. Era ekyamagero kya Paasika gye tukuza, ekyokufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, kye yayitamu
ekyo kye kituddiza obulamu bwa Katonda n'essuubi ery'okuzuukira mu bulamu obutaggwaawo. Era eryo ly'essuubi lyaffe, essuubi ery'okuzuukira. Ekereziya Katolika Ssabalangira mwabadde yeyagalira eri mu biti bisatu. Kereziya ono alimu kereziya ggwe nange, ffe ekereziya ennamazi. Tuli mu kulamaga, tuli mu lugendo. Ne wabaawo ekereziya abonaabona mwe tuyinza okubalira Ssabalangira n'emyoyo egiri mu purigatooli, ate n'ekereziya omuwanguzi mwe tubalira bamalayika, mwe tubalira abatuukirivu nga ba Godfrey, abatuukirivu nga ba John, ba Peter, ba Paul. Ng'ekibaawo ffe ekereziya ennamazi buvunaanyizibwa bwaffe okusabira ekereziya abonaabona atuuke mu ekereziya omuwanguzi. Awo nno abooluganda, Ssabalangira atusaba ssaala. Kyasinga okutwetaagako ssaala yaffe. Omuganda agamba atamanyi mpewo y'emagombe yamma omuki, naye n'Abakatuliki baatandise okuteekawo enjogera eyaabwe nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu essaala. Ssabalangira tumusabire. Ekigambo kya Katonda kitugumye. Mu ssomo erisoose tuwulidde abooluganda omusajja ono Yobu ng'agamba nti nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu. Omununuzi waffe mulamu abooluganda. Yobu ng'agenda okufa agamba nandyagadde ebigambo byange biwandiikibwe bikubibwemu akatabo, singa nno byoleddwa ku lwazi n'ekkalaamu okumala emirembe gyonna. Ekyo n'akisa ku bbali n'agamba nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu, nga ne mu luvannyuma ndizuukira mu nfuufu. Tetukyawulira ddoboozi lya Ssabalangira, naye oba oli awo naye yandyagadde ebigambo bye bikubibwemu akatabo byolebwe ku lwazi, kubanga abadde n'ebigambo ebirungi ebibuulirira, ebikumaakuma abalala, ebiyigiriza. Ffe okumuleeta mu ekereziya oba oli awo tutambulira mu ssuubi ly'abadde nalyo ery'okuzuukira. Essomo eryokubiri, Pawulo naye atukubiriza okuyisa obulamu obujja mu Kristo nga tusuubira mu bulamu obutaggwaawo. Omukristo bw'afa, oyo yagabana ku bulamu bwa Kristo mu batiisimu, ekereziya amusabira nga bwe tukola kaakati. Amusabira kubanga akkiririza ddala nti okufa kuno okw'omubiri si y'enkomerero y'obulamu. Ekigambo kirungi kye tukozesa mu Luganda, aseeredde. Oba oli awo tavuddeewo, aseeredde. Waliwo essuubi ery'okuzuukira. Eno si y'enkomerero, aseeredde. Era okuserera kuno tekuggyaawo mukwano gwaffe na Katonda. Obulumi we buli, naye tugumye ne tugamba tugende tumuweereze essaala. Pawulo kyavudde agamba nti nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya Patri, naffe nno tuyise obulamu obujja, olwo tuliba balamu wamu ne Kristo. Kyetuvudde tuweereza ekitambiro kino nga twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu bwa Ssabalangira, era tumusabe abuzze gy'ali. Obulamu buno bangi betulabako ababwereegeddemu. Oli n'ayita mu bulamu buno nga tolowoozayo kaseera nga kano, akaseera ak'oluvannyuma. Tuyise obulamu obujja abooluganda, tukkakkaneko. Kale tulaba ebiri mu nsi yattu ensangi zino. Abantu tuli mu kugobaŋŋana, tuli mu kwekweka, obunkenke, okutya kungi. Naye embeera ng'eno yandibadde
etuleetera okwekuba mu mitima ne tulowooza mu kaseera nga kano. Tuyise obulamu obujja Pawulo ky'atukubiriza. Abooluganda, evvanjiri gye tuwulidde, Yesu agumya mikwano gye Maliya ne Marita abaali bafiiriddwa muganda waabwe Laazaalo. Mu kaseera ako bano baali mu kulumwa olw'okufiirwa Laazaalo, wabula ate baalina essuubi mu Yesu Kristo, nga naffe bwe tuli mu mbeera y'emu. Tulumwa olw'okuviibwako Ssabalangira ono. Naffe Kristo agamba nti, nze kuzuukira, nze bulamu, anzikiriza ne bw'alifa aliba mulamu. Ssabalangira ono gwe tusabira kaakati nga tujjudde essuubi eryo, tulisisinkana kye tugambidde nti atwesooseyo bwesoose. Kyatusaba kaakano ze ssala zaffe. Ffe Ekereziya ennamazi tulina kuyisa bulungi, tusaanire obutafa mirembe gyonna. Tugenda okugabana ku Wukalisitiya, entanda y'abalamazi. Ku lujjuliro lwa Kristo ono, Ssabalangira gw'abadde alya. Bwe tugabana ku mugaati ogumu ne ku kikompe ekimu ebya Kristo, tuliyisibwa n'emmere ey'obulamu obutaggwaawo, era tuzimbibwa wamu mu mwoyo ne mu mubiri gumu olw'amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu. Kino nno kitusembeza ku lujjuliro luli olutulindiridde mu bwakabaka bwa Katonda, mu maka gaffe aga Kitaffe mu ggulu, nga Kristo bw'akikakasa nti, alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange abeera mulamu emirembe gyonna. Kyetuva tuguma abooluganda ne tuwanjagira Katonda Patri nga tusabira Ssabalangira, Omukama amutuuse mu ssanyu ery'olubeerera. Kristo Yesu ono gwe tugenda okugabanako mu Wukalisitiya, ffenna atuwa amaanyi okukola obulungi by'ayagala, nga tuyisa mu mpisa ennungi twezze bujja mu bulamu bwaffe, nga tusuubira mu kuzuukira, tusisinkane wamu mu ssanyu eriri mu ggulu. Ayi Mukama, mu ekiwumula ekitaggwaawo, Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Baganda baffe abatalina kalimu, abatalina mmere, abatalina we basula, ye omuzadde wa bonna abadduukirire, tukikusaba ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Ssabalangira ono yafuna edda mu batiisimu ensigo y'obulamu obutaggwaawo, Omukama amugatte ku batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera, tukikusaba ayi Mukama. Nakugulumiza nga yeebaza, naawe abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira.
Njagala okugolola ensobi gye nakoze kwaya etuyimbiddemu Lutiiko ya St. Charles Lwanga Lubaga Cathedral Choir. Bagenda kuddirirwa Honorable Sava omumyuka wa Ssabalangira Omulangira Kateregga Fred Sunday Sebo. Tugenda kuddirirwa omumyuka wa Katikkiro ate era mukiikiridde wano Professor Twak omukubiriza olukiiko. Tugenda kuddirirwa Oweekitiibwa kakati mu butongole okuganzika ebimuli. Luno lwe lunaku lwaffe olw'okugamba nti weeraba. Omulangira Ssabalangira agalamidde awo. Kabaka yamusiima n'amukwasa segulira ennume n'amugamba nti genda onfugireko aki olulyo olulangira, era n'agenda n'akikola. Tulina essanyu nti atukozeemu omulimu ogubadde omulungi gwe tusiima ennyo. Neebaza nti akoze emikwano mingi egyammwe gino egibatuusizza wano. Twebaliza ddala Katonda amukuumye mu bulamu bwe okutuusa ku ddakiika esembayo. Tugamba nti weeraba Ssabalangira. Nga abalangira n'abambejja tujja kusigalawo nga tukujjukira. Era tukujjukira nnyo mu kwagala okungi. Tube wamu era twagala ne ffekka. Neebaza kubanga omulangira ono alina abantu bangi era yemmwe mwenna emikwano gye. Njagala okwebaza gavumenti yaffe eya Buganda ekoze enteekateeka ennungi okulaba nti omukolo guno gubaawo. Twebaza ne gavumenti yaffe ey'eggwanga etukoze obulungi ddala. Twebaza mwenna abatwagalizza ebirungi, era tusaba Mukama Katonda abakuume nga muddayo mu maka gammwe. Twebaza Father atukoze obulungi ennyo mu mmisa eno bweti ebadde ennungi bulala, era abuulidde bulungi nnyo bannange. Bannange kambagaliza ebirungi nga tujjukira Ssabalangira oyo agalamidde awo atakyamanyi ki ekigenda mu maaso naye ng'awummudde ye amazeeko. Mukama abakuume.